nze wano nzizenga promoter ate mukwano gwa Lien Skin ensonga eri emu ng'ovudde ku kya Palaso ng'abayimbi bwe balwanye ebintu byabwe ebyo nyinza obutabiyingira mu nnyo n'ennyingira mu ky'abawagizi baffe be tumaze emyaka egisukka 20 nga tubayita ne batuwagira okubalumba n'obakuba n'obateeka mu ntalo ezitali zaabwe bw'aba yina entalo ze ne bayimbi banne entalo zazimalire ebbali awali bayimbi banne nga baakopye bwe bazze bakola ebbanga lyonna nti babadde tebalwanira teri kyali kivudde nti Bebe Cool Chameleone Bobi Wine ebbanga lye bamaze nga balwana nga bakubagana paka lwe bakuze ne bawumuleza ensonga nti waliwo omuwagizi yenna yali alumiddwa n'ekisose ku Alien tosobola kuyimirira mu bantu betwayise abazze okuwagira okuggyako nga waliwo emabega abakuwagira abakusindi kukola ekintu ekyo nojja mu kivulu kya Kabaka n'okuba abantu omuntu yavudde Kyankwanzi omuntu avudde Mityana omuntu avudde Mubende abantu abajja mu nkuuka bava mu bitundu bya Buganda byonna nawaddiridde yonna talina kyamanyi ku bintu byo wagira simafango lisima biki gwe n'omukakanako n'omukuba n'otwala essimu ye nojja n'abayaya abawera 1000 n'obasindika mu audience ne bakyankalanya embeera yonna ekivulu kya Kabaka ddala ne tutuula ne tusirika mbolokuba gwoyi n'abakuwagira emabega olwokuba wagendako ewajjeno oyogera naye tetusobola kikkiriza nze osobola okubeera mukwano gwange naye fujjo tetugenda ddikiriza nga bapromota era tusaba abapromota bonna mu ggwanga lyonna Alien asooka abaningibwe taddamu kulinnya ku kivulu kyonna bino ensonga zaabwe ze bayina simanya nwanagala ne gundi ezo zaabwe nga bo tetujja ziyingiramu nze ndi mukwano gwo naye ebyo tetugenda bikkiriza pasobola ate kulya mu bantu lukwe mbulokwa goli mukwano gwange